Nabadde ndaba omukyala gwabadde naye bitano mbadde ndaba obutambi bwe ne messages eza mobile money ezaki ebyo byonna byalina bituufu okiwulidde naye fraudulent process yeyo gye yagenda mu lwaki yali tasuubira fraudulent results ko process yo gitegedde yakuwaayo omanyi oti oba oli awaddeyo ezisinga ezizo nakyo kisoboka bakirize nebyava muki mukulonda because process yaabwe yonna gye besubjectingako nga teyina weewera democracy mwaganya process eno gye bayitamu ey'okufuna tikiti nga teyina weewera democracy mwaganya buli muntu yalikayanye kubanga process teri democratic omanyi under democracy basobola okukuba akalulu naye n'otunula n'ogaba naye kituufu abasajja bankubye akalulu oba abalonzi oli abaguze buguzi oba abakozi atya naye nga bakakukubye ng'okola ki ng'olaba either obikudde bokisi nga toliimu oba basimbye layini ne batakusimbako mulimu ebintu ebiri visible naye kakati nze oŋŋamba otya nti ogenda kunveetinga makisi sigenda zirabako kati singa ffenna tuddamu ebibuuzo ne tumalayo tugenda ku ground tugenda ku ground abagenze ku ground tetubamanyi wekibuliraawo ground kubanga onkolako otya assessment committee ya party yagiteekawo erina okukola assessment ku ba candidates era labayo ne ground yennyini lwakuba nti ground ekyasinza ogiswazaamu kyekino ekyo n'omukyala w'Ebokediya zimutakola background check ku mukyala singa mwagenda eri ewaabwe bali babulidde nti ono alina bw'ayita gundi kati kankubuuli namulanga abakubye omupiira va ku ebyo nga tetunabituukako tosobola kugamba nti ogenze ku ground woba ogenze ku assessinga ground olina kuba raare naye ate oli bwanyigawo ababe buli muntu kale kakunge naye tosobola kujja ku stage ya boda kati obululu obumu buli tekiniko mulimu akalulu nga emiruka 10 oli atayizaako 3 nga gimuyisaawo awalala agendayo bugenzi katonotono kati gwe nova e Kampala n'odumira eri opponent wange gyalina amaanyi nga gyogenza okubuuza kitegeeza ansa ojja kuleeta nfu zoli opponent tomanyi kibalo kya constituency kati kamuli municipality eina constituency eina miruka 10 okiwulidde kakati ba candidates abana abasooka buli omu alina omuluka gwavaamu kati politics wa bibalo onywezezaawa awalala olwanirayo bulwanizi kananage ojasangayo jeno bidi nga yafuga ogwomuluka gugwe ogwennakulyako kamulina mwendo akasoigo kati ate okubuza ku jeno bidi atogende ku muluka ogw'omulala bamalize nga bakuwadde result tosobola kuleeta bibuuzo bitegeerekeka kitegeeza ne bano ogenda obugenzi mu process eyo kyabalaga nti ekisooka bagikiririzaamu wadde enfu anti banafu bo bennyini be banafu bali balina okusitopinga ekibiina okuteekawo eyo enkola wonna osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzaako nti osiibye otya afunye okusoomozebwa nkusaasidde ofiiriddwa olwazizza n'okusoomozebwa okulala asootuka ku buwanguzi nkuyozaayoza nyina Jeno Bijirwa Moses ssaabawandiisi wa Common Man's Party ate nga mbaka addako owa Kamuli Municipality ekibuga kya Kamuli agenda kubuuza tugatandika okwogera ebigambo Jeno tukwaniriza olwaleero buuza abantu abatulaba abalungi abagobereza omukutu gwaffe gwa MS Media njagala okubeebaza nti mwebale nnyo ogubeerako n'okuwuliriza abantu bonna si Bigirwa yekka wabula buli mugenyi akyala wano omuwuliriza kikulu nnyo ekyo kubanga abantu baba ne content ow'enjawulo different submission different approach so mbeebaza mu mbeera efaanagana bwetyo njala tutwala omukisa guno okubategeeza mu butongole titwamala okwewandiisa ndi candidate ekyo kikulu ku bubaka wa parliament obwa Kamuli Municipality akabonero lusaniya wasalawo President Kyagulanyi President Munyagwa Mubaraka okay
nasalawo nze nsalawo mulundi gumu kuva mu kusooka amutandika kire ekisinde kya ne buli mundu atunira bijirwa naga nebijirwa yesize anti abantu baba balowooza bye tukola tubitegeera kati bali mu kujja kati abantu badde banoonye ennaku zino zonna nomination fair abazo basalako omutwe basibidde abamu mimiti abamu basibidde wa unexpected transfers are happenings ezebyobufuzi because abantu balaba ennyanja ebamira kyekiri ekikere kyewayogerako nemmese okitegedde obugero bunakuwango bwampo olaba amazzi gabuguma nti osanga gajja kukapa kyo ne kikyusa temperature kifitinge naki n'amazzi bwegeyongera okubuguma kati gagenda okuboiringira ddala nga gagize bwe gati nga tekikyasobola kubuukamu kiba kirina kufiiramu kakati bibeebwa abantu baffe bw'okyuka ku lasiti kizibu okola amakulu ng'okyuse ku lasiti abataka bagamba nti lwaki bamaze kugira leka naawe tolina kyotugamba bakumye kadi kati babagikuwa waalikyuse ate osobola kukyusa kati gwe tolina nsonga bw'okimanyi nti katufuna n'emboozi nti baatwala ssente zange bwe ziti naziweereza gundi ne batamba tikiti babagikuwa tewali byogera oyo corruption wali musirikiridde noyingira naye mu palamenti era n'okolerayo emivuyo modula eyo kakati ba champion nsigala Jeno Bigirwa Moses ne decision making kintu kikulu kosi namba kintu kikulu nnyo era ekiremeseza abantu okukulakulana decision making nze nkubuulira osalawo ddi osalawo otya okitegedde kati ekyo weetaaga okuba ng'omanyi okureadinga situation for you to make a decision reading the situation because situation analysis nkulu okusoma embeera situation analysis nkulu bw'oba tolina tekiniki zisoma mbeera n'okola deep analysis ku nsonga eziriwo in your own interest tosobola kusalawo bulungi kati kyekyalima bannabyabufuzi abasinga bagenda kaaba ezange bazirya simanya bakola kino bankola kino ne batampa tikiti kati kankubuulire 1980 General Museveni yali asobola okuyingira government y'Obote yabamu opposition ate n'abeera either vice president oba prime minister oba minister of defense kubanga defense yali agibaddeko okubinaayisa ate yali mukubiwa mundu nga bamumanyi bava bonna e Tanzania okitegedde kakati yali asobola okunegotiatinga ensonga yonna naye yalaba situation yagikolako analysis nga tamalaako nagamba kanumba ensiko tasobola kubeera mu gavumenti yemu noyita ojooko kitookera olutwa sijui aponya akyaka ogole awe baali bakabikabi ba Milton Obote okitegedde nkitegeera n'agamba bano abakyoli n'abalango tetujja kukola nze mbatadde n'alumba abantu balowooza asaaga abasinga bamuyita musiru is a pandit is a lumpen a scout n'ayingira mu situuni gavumenti yagisuula kati zinatandika ERP the same situation lwakuba eri yali militaristic ene yaffe eri civil the same decision Museveni yakola mu 8 nawe giwakola nange ginakola mu 2023 wali osobola nawe ofuna position yonna awalala bali basobola okuwa awalala bulungi nnyo nga nsobola okuyingira kampu yonna engano nze ntandise kyange Eastern Revolutionary Platform awedde yagwako yayokya yakola beki netunuulira amagege baleeta ebiboozi mbu yayokya manyi bayiyayo obugambo gamba abo bubalimba yayokya naye nga gugamba yayokya omusajja akola ovanga ku munabyabufuzi ng'akola buli lunaku ng'agenda n'ayogera n'abantu buli lunaku ku internet kwali ne ku ground kwali yugana ku internet era basoba kujerekerera yayokya kawaddemu civilian n'engamba laba bano tebamanyi ekye tuliko kubanza oli nali mubaze nti enzanya ye ali ku self destruction n'ogamba we siva wano mangu
Ngati wali business kati nupu yekamuli eyasigalawo currently eriwo kati yagabaniddwa ate kati nze natuteko abaagala enkyukakyuka waliwo abazeewo abaagala enkyukakyuka ba nupu baze wabigirwa mu common man abannako obusungu obwetumbiizi bagezemu NRM ekamuli abasuubuzi abali awo abaagala ebyesente waliwo incumbent waliwo independent candidate NRM ali awo alinamu obusente bagenze eyo campus 3 zagabanye nupu kati nupu ye besigaddewo ekamuli kati fulaga beera wa nupu ali awo tagala na mukazi we obatambulamu bantu ate abantu batambulamu nababatya taliiwo kati nze yembeera nagiraba neŋŋamba commander in chief ono ali ku self destruction is excited with the support he received in 2021 is excited with the money is having jukira yali afunye $6 million mu filimu mweri documentary yes that is a lot of money 22 billion okitegedde nga za kibina za muntu muntu se kinoomu kuyagula we bwayise n'okuzimba egaali tugambe bwayisawo tezisobola kitegeza bwayise magerere kavule property yamu si ya kibiina ezaipodi tezigulawo awo n'okuzimbawo tezimala kubanga wabbeeyi wabbeeyi oli takulimba so nenze nendaba excitement eyo ne influencing decision making nengamba ono yatuuka ali mu buyinza gwokoze situation analysis ne baganze ngenze ne bansekerera waliwo n'abafunye fulaga ya nupu nga beegomba obutagifuna nga yeegomba obutafuna fulaga ngate nga yagifunye ng'alaba byeyateekamu byali bingi nnyo naye n'ebintu ebimuteekebwako obukwakulizo nga talina mirembe because of flag abo nabo mbayina bangi nze abakansolinga mugume esimu ebeera evuga buli kaseera mugume naye kati waliwo abavuddeyo ne bagaa tugenda kwogera amazima ebyaliwo byonna sente zetwawala nebyebaatulyako yes naye abataka tebasobola bawuliriza kuba bazze ku lasti osalawo ddi bwolaba nga omusajja takulina mu bibalo bye tambula oveewo mwesonyiwe nzisa kugamba ekintu ekyankutula nze ensonga eyankutula yali egi ate ngaomuntu ayinza okulowooza nnafu nnyo nze yakwatira nupu bendera ekamuli bwe ngikwata nenkola bulungi eyawangula yansinza obululu 5 27 ate nga bwakibbi enkeera waalwo ng'akalulu bakalangiridde leero enkeera waalwo nali mu constituency nga nyonya kisanja kirala kya 226 ku nupu nenziika abantu nga 8 between 2021 and 2023 ozika on behalf of nupu president abatumidde basa yino gyabawadde manvuli waggulu constituency nga nkyagikutte bwenti ngenda okulaba banzijeeko ekifu banvunaana kino nakiri ngenda okulaba omukulu ajja kamuli ewuwo gye wakwata bendera wensula wennyini ne raara agenda gikuba mu luka gwange mwensula mwennyini nga nze simanyi fulaga beyala sinze muteesiteesi kati bani abateekateeka bafutu soja bo waliwo obuvuka bwe baali bafulamu baali ku rutinga bulwana ebigirwa kati bwe baakozesa buteeketeeke nga bubuusa bigirwa information nga ababufuna mu makerere kavule ti simu zive eno direct zive eno mukole bwe muti mugende mulaba RDC obuvukavuka bwenkyatendeka eri wansi bwe bakozesa bano nengamba bano ebya powers bye baliko nokwata file era kuwa olwo najjamu file zange nengamba kano fanda
tugenze mu lutalo lupya tutandise bulamu bupya bano tubatadde sibo buguwa bwengatto kana ofata yete yagira naga nene ate kati nze bosi we kituufu gwe walabira wala nze ntulegeye mpozi basobola mukyaza abo beera byabalema no bakwatirako ate nga bamukyaza batya ayinza okutuuka nga nze sibiriimu nakati tatuukanga baŋŋamba nakati kyoga bagwanyiga amapensa asinze kunyiga amapensa naye kyoba omanya naye olina okukola guno nakati tatuukanga ne bali bano osekiwalinga programu ya radio nakati tatuukanga radio nze yagisekiwali ye mission gye bampaawo yokka osekiwalinga programu ya radio era nze mu dakiika 2 nemba nga ngitaddeko era nze yagendayo kyokka nga nkira waliwo nina ekibuuzo nga nina pepa ya international relation osaaga n'okusaaga kakati decision making kikulu kati nze olwokuba nasalawo 2023 emisango egisinga nagiwoza bukyali mu bataka sinza kati kuwoza kati buno obudde kati bwakwogera byogenda kukola si byakudda kamba buulira amazima ekyaje mu kibiina olina kyotugamba naawe kyoga bulijjo tobiraba atubagamba weyagaliza oli selfish naye nze nakeera ku makya nempita abamawulire unexpected movement nenjikola debate nenjiteekawo abamasimu ne bakuba nti kyokoze kikyamu tekiriyo waligumye walikoze otya abagamba nga tiwaligumye kati nze nina abantu babiri be nabuuza ekibuuzo abasooka baali banaddiini abakulu ng'oli mwekerezi mu kyaki munda nalina meeting mwasisinkana ez'enjawulo kati mwalimu banaddiini abamanyi ne mbuuza omuntu neŋŋamba singa bishop agamba nti ajja kamuli wano katugeze naye nga saaba dinkoni tamanyi atwala district eyo tamanyi nti bishop ajja ng'ate omubuulizi owa St Andrews ekananaga eri gye twali esabisa abantu 8 ku 10 yamanyi bulungi nga yamanyi bishop yateekereteekedde bishop saaba dinkoni office oba okyagirimu ne b'osiramuka tewali akunenya tewali baba tebakubalanga ne b'osiramuka tewali akunenya banadini baddamu ki ne baganaga bwekyo bwe kyali ate oba bukyali bukulembeze obwo nedda kakati ne mbuuza abakyala neyo abamaama tuli wano nti ye mumwe bamaama baffe ate mwe bakyala baffe okiwulidde temulabangako omukyala ava mu nnyumba ya kalina n'apangisa omuzigo bayitirivu ndi bangi nti wano wenjogerera wano wali mu bufumbo bwakubiri ng'obwasooka bwagaana nabo we bali mama gundi benyini baboogera awo ne mbagamba abadde ansalira omusango abadde ansalira gwaki oli mutuufu ne mbagamba naye obufumbo olaba oli obufumbo nga ekiro musula babiri buli omu neyeegatta ne munne ne muzaala n'abaana okitegedde kubanga obufumbo ye partnership esembayo okitegedde tulaba tuli ba mukwano wano naye tetwemanyi nnyo kituufu kwati gwe tomanyi nkovu ze nina ku mubiri nange simanyi naye ate mukyala wazikola ki azimanyi naye musobola okwawukana butereevu kakati munvunaana ki tya komaawo tutambule naye gwe wagenda mu bataka eyo 2024 kitegeeza abataka basobola okuwulirizaawo butereevu naye adduka mu bataka essaawa zino kubanga era fulaga yali badde ya muntu ogu muli bantu 8 mugenze mu fulaga egi kati atwani gwe okubira enduulu era abadde bagenda giwa ogu naye baali giwadde ggwe n'olira yalikoze eki era yalikubya enduulu n'agamba nze mbadde nyina ogifuna kakati fe abakozi b'ebyobufuzi to taking a time okukola situational analysis bano ekibatawanya tebasoma mbeera bw'otagikola tomalaako
nino sanga mutonga gama sasanza milioni 5 ku ground anti bujega milioni 5 zono ziteka mu bujega teba manyi namana wadenda bano mukyala gwa badde naye 5 mbadde ndabo butambibwe ne messages za mobile money zaki ebyo byonna byalina bituufu okiwulidde naye fraudulent process yeyo gyagenda mu lwaki yali tasuubira fraudulent results ko process yo gitegedde yakuwaayo omanyi oti oba oli awaddeyo ezisinga ezizo nakyo kisoboka obalo kyangamba nti oli ataddeyo gomanyi kyo omulala oba yataddeyo mpitirivu bakirize nebyava muki mukulonda because process yaabwe yonna gye besubjectingako nga teyina weewera democracy mwaganya process eno gye bayitamu ey'okufuna tikiti nga teyina weewera democracy mwaganya buli muntu yalikayanye kubanga process teri democratic omanyi under democracy basobola okukuba akalulu naye n'otunula n'ogaba naye kituufu abasajja bankubye akalulu oba abalonzi oli abaguze buguzi oba abakozi atya naye nga bakakukubye ng'okola ki ng'olaba either obikudde bokisi nga toliimu oba basimbye layini ne batakusimbako mulimu ebintu ebiri visible naye kakati nze oŋŋamba otya nti ogenda kunveetinga makisi sigenda zirabako kati singa ffenna tuddamu ebibuuzo ne tumalayo tugenda ku ground tugenda ku ground abagenze ku ground tetubamanyi wekibuliraawo ground onkolako otya assessment committee ya party yagiteekawo erina okukola assessment ku ba candidates era labayo ne ground yennyini lwakuba nti ground ekyasinza ogiswazaamu kyekino ekyo n'omukyala w'Ebokediya zimutakola background check ku mukyala singa mwagenda eri ewaabwe bali babulidde nti ono alina bwayita gundi kati kankubuuli namulanga abakubye omupiira va ku ebyo nga tetunabituukako tosobola kugamba nti ogenze ku ground woba ogenze ku assessinga ground olina kuba raare naye ate oli bwanyigawo ababe buli muntu kale kakunge naye tosobola kujja ku stage ya border kati obululu obumu buli tekiniko mulimu akalulu nga emiruka 10 oli atayizaako 3 nga gimuyisaawo awalala agendayo obugenzi katonotono kati gwe nova e Kampala n'odumira eri opponent wange gyalina amaanyi nga gyogenza okubuuza kitegeeza ansa ojja kuleeta nfu zoli opponent tomanyi kibalo kya constituency kati kamuli municipality eina constituency eina miruka 10 okiwulidde kakati ba candidates abana abasooka buli omu alina omuluka gwavaamu kati politics wa bibalo onywezezaawa awalala olwanirayo bulwanizi kananage ojasangayo jeno bijuka nga yafuga ogwomuluka gugwe ogwenankulyaku kamulina mwendo akasoigo kati ate okubuza ku jeno bijula togende ku muluka ogw'omulala bamalize nga bakwadde eriza tosobola kuleeta bibuuzo bitegerekeka kitegeeza ne bano ogenda obugenzi mu process eyo kyabalaga nti ekisooka bagikiririzaamu wadde enfu anti banafu bo bennyini be banafu bali balina okusitopinga ekibiina okuteekawo eyo enkola mwegala nedda tuteekewo enkola eri democratic eno modo mwagijeewa kati sisi nti bakkiriza okugiyingiramu kebamire mazina ga nkima kkiriza omukira gukole ki gukukooneko mazina ga nkima kati waliwo be bajja muno kati bannakuya bakujje Kampala bakutute Gomba ate nayo tebagikuweeredde kati nakuya nota ku butendekebwa nakuya gwe manyi ko nakuya student wange mu UID okiwulidde naye yamala nayiga n'atambula bulungi nnyo nakuya gwe manyi gwotamanya nti bakufulumya kibuga ne bakutwala eri mu kyalo Egomba tegeza baba kuba tekiniko kujja mu kibuga obuwagizibu ate kasita kubanga kasita bakukuba n'ofuluma ekibuga nga sigwe fulumiza sigwe deploying ne bakutwala eri nayo ne bakumirayo flag kati gwo okukola tactical
tactical comeback ate mu constituency endala oba olina okukola ennyo obudde obusinga obumaze eri ne bacoordinator bo bakyali eri abakukubira amasimu kati otandika olugendo lupya ate mu Kampala Central tukati nakuyo kimanyi nti yandibadde asinga ne Lupongo y'amaanyi mu Kampala Central abakubanga yasigalawo kati akasajja kakali kaluzi kazze kabatutteko abantu kati ate luzi oyinza omwepangako abantu bonna bali ku luzi luzi omumanyi gwe nze sikanya naye mu nsonga ezimu naye mu nsonga ezimu nzikanya naye mutuufu okiwulidde era agenda kubeera candidate yawo nkugambye abantu batanze nadde mukubira ebipande okiwulidde kati tegeza Lupongo bajjawo ayandibadde nga competitor Daudu big competitor owa Kampala Central ndakufulaga yes ne bamuteeka ye ne bamukasukeeri n'agira kati gwe bw'ojja kulasiti wano ng'olina obusungusungu bwo abantu batono nnyo abakutwala serious kyajja bo bamaze okusaddaaka bamuvinze omaze ebbanga nga toli ntouch neyo constituency kati ogitandiikirawa bakoordinator abo beeri bakubira essimu bafiiriddwa balina embaga obagabane nakyusa Kampala Central eyo system vulungutu kati tumaliriza nze champion nagamba Kamuli municipality nupu nkutadde wadde mbadde nyina position mbadde 005 naye nkutadde kati musajja wo oli kangende Mungu anamule Loyise Mboga teyabirabirawo Loyise Mboga ngani ayinza okuwa flaga ya nupu nga Nyanzi ali awo ekyo notakiraba anyway yagendayo strategically ngagezaako okumobilizingiramu but you see the more you continue mobilizing in a certain identity that is NUP identity kwegamba atute flaga gwoba mobilizingidde gwoba mobilizingidde you rather go alone noga katika nkitandike nzeka abantu muntu nule munganze naye omanyi nti ekituufu kiri nti oli champion omanyi lwaki olaba manje kyebakutikka bamu matikiti ombaka omu gwe baafuna mu Busoga awo enatiira ensi omanyi obwana kyemalira abantu balaba poliisi ku tiyagasi kyebayita bwana kyemalira tiyagasi sijui batuganya okuba olukuŋŋaana bankute njogera ku lediyo mbwe bwana kyemalira kuba ku buyinza no obwana kyemalira buba mu muntu an internal characteristics esooka nga taswala kukola kintu kyonna ekyokubiri nga tafaayo ku kinaddirira okay ekyokusatu nga tajjukira ayamuyamba yenna nebyayiseemu nakyemalira yenna tayagala kumanya gye muyise tayagala yabala waali essaawa ezo era natambula ne baali nabo tayagala kumanya olina etafaali olina olutindo lwebamubuusa ebyo byaggwa oyo gwe bayita nakyemalira. That's why banakyemalira omusanga asaze komredi w'omutwe agutadde wali nga badde nfanfe kubanga abala kyaliko ku olwo kati ezo character ezo bazita traits kasita nziraba mu muntu nga taswala okiwulidde tajjukira agenda n'ekiriwo ku olwo oyo gwe bayita nakyemalira okwata mu fayiro kugambye kubanga bwemuwera platform enene esinga kugyayinaawo akola nebya Museveni n'asukka nawo akola nebya Museveni byakoze n'asukka nawo kubata wali abalina obuyinza bungi jasi wano olaba basalako omutwe ku kaadi bikisimanya kati ku level ya party management an opposition party with shadow powers abantu bakaabye ku eyo level what about when you have power and authority nga gwe ina sigini kyesemba yo mu ggwanga
ate kiba kiralamu. Kati nze yali atuddeko mu board room neye constituting nga tribunal nga owekitiibwa Kyagulanyi ye chairperson secretary we nga ye Rubongoya okay owekitiibwa omwabuzi omukulu nga ye chairman Nyanzi ne bankolera verdict nga tisiwozezza ababiri banamateeka ne bankolera okusalawo kye bayita judgment nga tebafunye side yo nga siwuliriziddwa wadde dakiika nengi kakati ongamba otya nti bakwata eggwanga nze sisobola era sibawagira so bwe balikwata bye baba bajja okukola biba binene nnyo nkugambye nze ndi 005 omanyi waliwo ebintu ebitono by'obuusa amaaso PPF 005 senior comrade mu kintu aliwo ebitojo ebimyufu ng'amalayo amasasi gonna agakubye agamazeeyo mu kubeerawo kw'ekintu ekyo ne mu constituting tribunal president n'agikiyaringa secretary general n'agiwandiikira okiwulidde muganda w'omukulu n'abeerawo ng'omuwabuzi omukulu ne mukola judgment ng'omusajja tawozezza kakati gwe omutimbi w'ebipande wansi n'osuubira nti eyo gavumenti enaakukolera 005 bakole ekyo kati ate gwe omutimbi w'ebipande osuubira ki gwe banza n'okugobera ku simu ndowooza gwe MP2B oyagala flag olaidingira ku maanyi g'abali okubiza akapande otaddeko n'omukulu bwoti gwe kenyini toyimirira nga taliiwo you half brain toyimirira nga lwaki tebajooga gwe osobola n'otuuka ku kitebe n'entebe ne bagikumma kubanga nze kyenjala okutegeera ebintu byenjogera mu bitwale ng'ensonga ate abasingira tubalaba kati bali mu byo wabyogera ndowooza emyaka egiyise emyaka 2 mbagamba ne kati abantu bavaayo babyogera beegeziwaza kati bakaaba kyamaziga I exposed everything. Nate wabagambanga abagamba bijwa tayagaliza okuba bamugoba mu kibiina. Mboli manyi, oli muliro, oli manyi. Ebyobufuzi tebabibala bwe batyo. Ebyobufuzi mupiira. Olaba timu y'omupiira y'abasambi 11. Timu ebateweddeyo. Bintu bingi nnyo ebikolebwa. Timu eri okuleeta abantu 11 ku pitch obusatu bintu bingi nnyo ebikolebwa nga si byabasambi bokka kati bano kyebatamanyi kati ate bakimanyi ekyo kati Guardiola yawangulako Premier League ukabonera aka kamubwe kati nga yetwala ne Liverpool naye manyi ekikopo yakidedicatingirani Bolo Boy ye yamuyamba okuwangula ekikopo ekyo nga muyamba ati anti kakati omupiira gwayita guli emwemu oba yali asamba Crystal Palace oba yali asambani guli emwemu Bolo Boy nakozesa obwangu naguwo ono Walter bamuyita Walker yali akuba bbiri yaabo etambula nakola throw in eyamangu ka Sterling ne kagenda ne kateeba kati ekikopo obwanguzi bwonna yapoteeka ku Bolo Boy obutikitiki bwe yakozesa speed eyo ye yawanguza Man City ekikopo kuba yali agenda kola maliri ate nga oli amusinza goolo okitegedde abasajja ebintu nga babibalabulala wini ebamu ebintu bingi tebayo abantu betulaba mu kisawe 11 kati Arsenal yali yagala otwala kikopo nga opponent waayo ng'agenda omulemesa ekikopo ye Spurs nagenda naseketerera abafumbi ba Spurs ne bafumba emmere enfu abasambi ne bafuna diarrhea sikando yali waawo mu 208 yawo ba unfortunate Manu yakitwala abafumbi b'emmere bayuwa tiimu feno obuwagizi bonna babukwasa muntu anti mulaba bali kati okukiza mu byobufuzi mulaba president nti yali mu kwogera amanyi nnyo naye abamuli emabega naye okumutuusa ku kadaala ako waliwo ebintu bingi ebikolebwa behind the cameras okumuleeta nga is a finished product ng'ewedde bulungi kakati woba tomanyi ebyo oba weetaaga okujja mu lekicya zange oyiga ebyobufuzi
kyoyogera kijja ne ku company nyina gwe najogerako naye yo nangamba nti kini kaliso yo NBS ye buli omu okuva kwa askari ku mufumbi kwa simula buli omu ayina enyumya janyumyamu naye okumujjamu information esobola okutambuza company. Yes bw'otakikola ekyo tomala oyo askari ati askari yekka asobola osuula company askari ati kati ekisooka bakasoma ko batuukira bayinza okuba ayinawo akawulire kagamba wano abakulu tebaliiwo olwaleero oyo client n'agenda n'omulala bw'atyo nakivuga ewiiki nakivuga omwezi ogenda okulaba nga turnover teziriiwo. Kitegeeza obwesigwa buteeka mu muntu omu. Era nze bwe mba ndika mulimu ttiimu zange buli mwana njogera naye. Nalaba ttiimu nze mobilizing ekyalo nze ate ya mu field waliwo entuukako. Waliwo kutuukako. Buli mwana olina okumanya ali biki. Mumwe n'obuzibu bwa renti. Omulala yawadde omuwala olubuto bamunoonya. Omulala enziku yamukutte. Omulala obuzibuzibu obw'enjawulo obwo. Ate olina okumanya ebibakwatako. Obutajja mu lukiiko lwawamu. Kuba weetaaga saaviisi ye. Kituufu. Okiwulidde. Kakati abantu baffe. So ebyobufuzi babivugira ku muntu omu. Era mugenda kuva mu byobufuzi abantu bano mu Central Region. Musirole nze mbabuulire. Tetubitegeera. Mwe baseka njako nze nkubuulire. Tewali tubitegeera ebyobufuzi wano. Ati mwe muvuga individual. Individual kasita messing up na losing a public trust mwe muyise mwenna. Era tuba tuyise. Politics ayina kuba institutional. Structure okuva buli wamu nga zinywedde bulungi. Mulina okunyweza wano buli muntu enamba yagisamba agimatize mu capacity ye. Ate aleme kuyingirirwa. Kakati nkugambye oli twagigabana. Abasinga bagenda. Kati baali bafaaki ab'e Kampala. Ab'e Kampala kiki ekibatuusaawo embeera eyo. Wali ejjinja gwe bawadde flag. Manjeri. Talina busobozi okuba lukiiko lw'abantu 3. Manjeri yaze independent ye. Ali ku saawa. Mukazi wattu. Akubalale n'ebimba. Kapasita agina bakumitikiti katulutalo lwaki. Ozimbyo gwe kenyini gwe ozimbyo mubaka wa parliament. Kwa ngamba yali mutembe. Yali mutembe nga takwatangana ku milioni 5. Ne mukisane gumutomera. Ne tumupikingayo, ne tumugumya nakwata manvuli naingira parliament. Fune tusigala n'okusigala. Bakabejja. Nazimbibwa emyaka egi mbwate omuyuwa kati gwe olina omuntu gwe eyali abadde mu yale eyo n'agivaamu biki noyagala omuzeeyo ayinza okukkiriza. Tekisoboka. Luba lutalo naawe. Tekisoboka. Luba milioni 5 nga bagenda kutandikira ku milioni na milioni. Yandiba talina na account. Ate nga yaki abasuubuzi baba n'akawunti. Yali musuubuzi bana abamalayo. Yali musuubuzi bana abobusuubuzi. Abakyati. Ekyati ogimanyi. Bateke ebyamaguzi. Nojja ku motoka n'oteekawo obulega n'obupale bw'abakyala bwe yali atunda. Kati oyagala muzza mu mbeere. Nga lwaki tafa naawe? Mbugo oli Kampala. Nga lwaki tafa naawe? Ebyo byonna bikolebwa Kampala nga bikolebwa ku constituency ag'omu byalo. Kakati nze. Ndowooza constituency y'ekyalo tebaligizanyiddemu. Ekyalo kiba kitegeera bulala. Kati kankuwa ekyokulabirako Busoga nga bw'ogiraba erimu abasambi 2 naye bonna obalaba nga bagenda. Omusambi omu ali Kampala omuyita General Yoweri Kaguta Museveni naye asambirayo bulungi. Tuyinza gamba nti taliyo okujjako nga byeyogera tobitegeera. Okitegedde? Ate omanyi abamu bakuvunaana n'okuwaana nnyo jjajja obwongo bwakozesa. Anti kyekyo lwaki atufuze tewali amumanyi. Buli lwolwana nekyotamanyi tosobola kiwangula kuba tokimanyi. Okitegedde? Tomanyi bunafu, tomanyi maanyi. Buli we bakuwa question nti x biki plus times find y. Osoka kufuna interpretation ya question. Bw'otakola question interpretation ate otuuka ku answer. Tekisoboka. Kakati ffe tuba tumanyi. Nze mba mmanyi kyenjogerako. It is not about praising jajja oba okumuwaanawaana nkulaga
obusobozi bw'amaanyi wali Busoga jjajja Musambi wadde nga si waawo gomanya ofiisi zaalinawo ezikola yalebe kuva ku ntebe nga omulimu gwazo okuva ku makya zikolera ye abere mu buyinza zirina sente zina double cabin zine mundu zezitambuza society zezicontrollinga society mpitirivu buli mu district buli mu Gombola buli kumuluka office mpitirivu nnyo kakati zibwe mba nkola analysis oyo siyinza gamba nti munafu kituufu alina structure module eyo tayinza kuba munafu kuze naye kugwe ne ku muntu oyinza okugamba nti munafu okitegeera kakati oyo Musambi omu Musambi w'okubiri Lwaitonero Rebecca alitwala Kadaaga Musambi wankizo nnyo e Busoga naye bonna bakuze it is a matter of fact bokiri mu kukula omuntu yenna amanyi ebyobufuzi n'amanyi business amanyi investment otunula n'ogamba nti kino ekyamaguzi kirabika kinaatera okugwa ku market tunoonyeza tutya ekirala product ena continuing nge maintaining market yaffe nokola ki noyiya mangu kati abantu beekamuli tosobola basuuza bigirwa kati ntekisoboka kubanga I am a potential replacement okitegedde mukujjayo ensonga za Busoga okitegedde ng'omukadde bw'abadde azikwata tumuyita omukayire bw'adde azikwata of course akyaliwo tetugambye nti afudde akyaliwo naye emyaka tegiri nnyo kusayidde naye ng'olaba twetaga omuntu alina vibe asobola okwogera ensonga za Busoga ekifaananyi kya Busoga okusigala nga kitambula naye era ne woba munamawole n'otandika okukuba guno kati njagalayo w'e Busoga eyo wadde ababaka baliyo bayitirivu era osooka n'ogwa ku bijirwa atali mubaka essaawa atali mubaka tokushobo giino baki ate n'omuyita najja n'ayogera ensonga za Busoga neziri mu parliament era oyita nze ataliyo ozogereko naye ng'aliyo tomulowoozezza nako kitegeeza olina enzimba gy'oba ozimbyemu ekintu kyoggwe ng'omuntu kakati oli takumalira budde mu nsonga ezo kati ku kituufu omupiira guli mu Bannakamuli municipality bagenda gukuba munda naawe obayise basiru guli mu Bannakamuli municipality gukuba munda omusajja ayingire ate bw'ayingira ndowooza gundi eba erinnya okusakira b'e Busoga of course siteeke ziba ziri ya tugende ku nsonga ye walabye ku mazzi aganjadde mu Kampala over the weekend ndabye abeNUP bakubye press conference nga batwala gavumenti mu kooti olw'abantu okufiirwa ebintu byabwe era Lubongoya n'agamba nti bo tebawangayo mwala ng'abantu abamu bwe babyogera abantu bafiiriddwa ssente zaabwe abantu bafiiriddwa bizinesi waliwo n'abantu bano abasula mu ghetto abavudde mu bulamu bw'ensi olw'amazzi bibaddewo bingi ye Lukwago bwe yabagaba naye katubawo obudde enkuba bw'enaatonnya mujja kulaba ekinaavaayo Lubongoya yaga nti badde babapiniiza ennyo nga bakansala be batwala bawaayo omuwala nga Lubongoya yagamba ekyo nakyo si kituufu ffe tuwangayo omwala yaguwaayo ye General Museveni era baliida baffe bonna tewali n'omu yali ayimiridde ku sitandi eyo Zahara Lwirikaye ng'agamba nti baba baguwaayo nga babawa ssente ne Lukwago alina okubeera nga yalya ensonga y'omwala guno n'ensonga y'amazzi okuyingira Bannakampala enaakoma ddi era enaakoma etya omanyi mu byobufuzi mulimu kibayita omukisa mulimu abantu nga naturally bali blessed but one of them is Erias Lukwago yes is one of the blessed politician omukisa guyina alina omukisa lwaki alina omukisa NUP yonna ebadde efunvubidde okumufulumya yeefunvubidde amaanyi ge yalitadde ku jjajja kuba NUP ekimanyi bulungi nnyo nti jjajja alina ebitundu 6 ku buli 100 ebyokuwaayo omwalo ogwo powers and authority okuwaayo omwalo ogwo ne management y'ekibuga yonna alina 65 or 70%.
30 Lukwago gyatambuliramu. Naye yabadde deployinze ba officers baayo Lukwago abeera ensonga ey'okufuluma. Kati Erias Lukwago ye kye yakola mu kweteekerateekera bino ebiriwo yali yabawandiikira. Wangamba yali yabawandiikira n'abazizika ebbaluwa bwe pa as early as February. Naga ebbaluwa yiyo N'agamba Mr. Secretary General twali badde tusisinkanamu ne bakansala abo ne twogera administratively ku resolution gye baakoze ey'okuwaayo omwala guno mu kibuga wakati. Kakati bali bo ne bazannya regular politics wa bulijjo. Kumbe ono ataddemu point of defense in the future. Ngeri gyali omukugu. Nti kino kirina okubakafiringa in the future. What is my point of defense? Nawandiika banziramu nawakanya okiwulidde n'ogenda ku record. Kakati ekyamazima babadde bamufunzizza okiwulidde. Naye tugenze okulaba nga position kwe yalemera yali entuufu ey'obutatwala mwala yali entuufu. Ate bakasera bagamba nti nga bonga abatambuddeko omwala Lukwago tatambudde be basinza Lukwago ennyonyi abo bamusinza ennyonyi. Ekisooka yalina passport myufu. Is a diplomat. Bona abamu tebalina passport bakansala. Kakati batambuddewa Rwanda Nairobi abugendawo ne basi toyinza tunyumiza mututambuddeko. Lukwago yamaze bakuba akabaluwa ke asirise. Kati ye yabakuba akabaluwa n'asirika n'amanya gujja kudda. Sawa yo. Waliwo omuzinga nti mu kunoonya ssente za street waliwo gwe bayita omuzinga gujja kuba kati n'ogukolera defense nga bukyali. Wekuba kulya ssente olekawo ezinaalwana bakute ku poliisi owaddeyo biki guleme kudda nga tolinaawo. Oludde ku street. Nze ndi street fighter naawe ozirya naye ng'okimanyi bakafaya weeri gudda waliwo ogukubirawo bwebogamba nti bamutaddeko empingu yadde ageze ku receivinga nebawo gukuba after sometime ne gudda. Kati gwolina kumanya gukuba ddi newetegekera ekyo. Lukwago kyeyakola abawangudde kati bali mu kupapala. Nina abasuubuzi bembeera nabo emakindi eno baali banyumya ebiboozi ebyo. Lukwago aluddewo nnyo. Lukwago talina kyatugamba. Olaba alemesa n'enkulaakulana badde bakoleramu eyo kolide eyo yonna erumbiddwa amazzi. Kati njala kuddayo leero okuwulira mboozi zaabwe ze bagamba kubanga be bafiiriddwa tewaliwo omulala. Effect yaki ya mwala ogwo. Kakati awo ogw'omwala gugenda gwakomezaawo Lukwago mu kibalo kubanga ye yejerezeddwa olw'amazzi. Yali mutuufu. Olina inginiya wano asobola okuzimba ku mwalo ogwo, asobola okulinkingisa emifulejje gyonna egiconnectinga ku mwalo ogwo. Olina inginiya wano. Bayinginiya bali mu kuzimba guno gwa abazimbira bawano bateekwa okuba ate alina obusobozi obuleeta international engineers. Omugagga omu kubasinga obugagga leka naawe bwolinawo property gyolaba gyateekamu obukugu obuli awo. Era bayinginiya baffe baawano be bali mu kuzimba awo. Babangamba muti World Bank we yaguzimbira, World Bank yasindika abakugu ne ba study nga buli kimu. Kyova olaba gubadde bwe gutyo. Okumanya si gwa kusaagirako okuguyonja obuyonja budget yaagwo. Oguyonja obuyonja obadde kiggwe. It's a very very big project.
kitegeza si ya muzanyo bino kesi si engeri gye yaguwaayo. Kati kankubuulire oba baagala oba tebaagala waliwo ebiina okukyuka. Luli lwaki badde tebakuba nduulu nnyo luli kuba luli badde bali ku sayidi ya Gugende olwaliwo ne Lubongo yakuta omuzindalo ng'agamba nti ffe bakansala baffe tebawangayo mwala. Anti kati olwo kati Lubongoya yukira yagala Kampala Central kati azze kubanga Lubongoya Lukwago yali amuyambye namuwandiikira ebbaluwa ebimu ku Lukwago byali byagala okwakivinga kwe kusika Lubongoya ajje mu lutalo olw'okutaasa omwala ogw'omu Kampala Central. Kyali kiyamba Lubongoya yali afunamu naye tabitegeera. Luli ne mulaba agenzeyo ne bannamawulire ayogerako n'abaakoseddwa. Lukwago yali amuwadde ddiiru entuufu. Lukwago ng'abala ebyobufuzi. Leka naawe mukugu si mujega. Yali amuwandiikidde ebbaluwa nga ne Lubongoya talina kwegamba. Baluwa yali esaddaka ba kansala. Kubeera foomu yaabwe enfu. Era n'abasinga tebabawadde flag. Yali ebasaddaka ng'ate Lubongoya amuvinga. Kampala Central. Se Kampala Central. Alwanirira abantu. Alete ne bakansala abapya. As simple as that. N'ate ye yakikuba bukubi. Era ayinza obutayitawo awo. Era nalabye ono yaani bali mwezi akutte kiti yagenze nakyo alika boda boda. Kakati ate oyo yetaaga okutwala nga namugisi mufungize kubanga be basooka okukola comment awo nti Lukwago wa mutima mubi leka ekibuga kikulaakulane kati ate ezze kukola ki kati waleero kibatuddemu bantu just kuzanya double standard ate obuzibu bwe tulina obusinga obukulu population yaffe temakinga bigambo by'abantu ku events ez'enjawulo ku kino wayogera ki ozemu kwogera ki nga waliwo kino ekiguddewo ekivudde mu kiri singa abantu banaagenda ku eyo level ekisawe kigenda kutereera ekyebyobufuzi bw'oyogera kino ne kitakwata nakyo nga bagamba tutumalira budde va wano tambula ogende ate otugamba ki siga watugamba bw'oti nti kati ate osinika ki ebinnyo naye obuzibu population yaffe oberowooza wagira bivulu bya musiki ndowooza jatereera ng'emaze okutomera tesobola kutereera nga tetugigaidinze mmwe mulina ogigaidi but ye erirwedde okugaidingibwa eteekwa buteekwa nti kati nze yafiiriddwa ebyamaguzi bafiiriddwa abantu bangi nina n'omwana gwe nalaba akwata akataminga gabanenga amuwebale kujja kuzimba mwala guno nti tulabyeko ku byuma tutalabangako a few moments later ne bamuleeta ng'akaaba ebintu byange byonna biweddeyo bannange munyambe eyali asupportinga olwaleero ali mu kukaaba kati tuli bakugu muli bakugu obufuzi naye tebibereka mbwe nga toli mukugu ati embeera ekutwala sajja kuba omupiira gumu n'ofuluma bweke nnyini n'otadda nakudda oba toli grounded bakati jeno bijula nali simusubira kubeera nga ne kakati akyali mu bantu taba kubanga yali mukugu kanawe kati na musajja wange iganga bamuyita Bamululenzi musajja wange namugamba tukole decision ono musajja yatugoba dda mu kintu ki kakati yengeri gyali meeya nga alowooza ebyo binaatambula bulungi ne bamusalako omutwe ku lasiti kati tuli mu kulwana bulwanyi alina ground ye ennungi naye baali bamumaze kati mukizabuzza tukitereeza era tugenda kufaafaagana na buli muntu bamu alina okugenda mu parliament Bigirwa alina okugenda mu parliament okitegedde kuba kati byenkola byonna naye byakola naye ate ye abikoze leeti mugamba naye kakati muganda wange si kyakugamba bino bavuduso gyange na babrandinga naye bwobrandinze azukusa message yemu okitegedde nakugamba omusajja yatugoba dda tugee tuzimba ennyumba yaffe nolowooza ati neyogeza nzekka sibo nze mba ndabye omuntu nti ono ebyobuyinza abiriko ono tabiriiko soko ebityo ebiri wonna wabadde osinziira byonna byokola tukwebaza okubanga obadde otugoberera ne Jeno Bijirwa Moses naye tewabawadde namba ya simu nga tutandika te nakyerabidde era nsaba sebo kyeno ogitegeko enamba yange wali tekeko MTN Airtel tekako zombi nsaba oziteekeko eza mobile money basebo ne banyabo ndi mu kalulu kituufu
ate nze ndi candidate wa internet ndi candidate wa mukutu guno ndi candidate wa kwezi tuli ba Luganda emikutu gya Luganda wadde omukutu gwe gwafunyemu okutataganyizibwa basebo ne banyabo nsaba mukkirize mutambuze candidate wa mwawangule kituufu nina item gye nsaba okwasa internet eginyambeko item ya campaign team ne security team yange nja kwetaaga akakadde kamu buli lunaku kakadde kalamba okitegedde kati nja kusaba sente ezo nyingi naye zisoboka nja kusaba basebo ne banyawo mukkirize muteekinga obuvunaanyizibwa obwa ttiimu eyo yokka ebirala nja kwerwanako ebidongo nja kwerwanako mu ngeri yange naye musoke mukkirize mbakwase ttiimu eyo at least buli kawungeezi akakadde katonye ku simu era esimu nsaba muzikopinge bulungi eziri ku screen MTN eri 0772 84 9088 Airtel eri 0704 965 446 tujja kuba tuli bulindaala toyanza nnyo abeeka mulimba tumidde nnyo mwebale nnyo mwebale ddala wonna wabadde osinzira okubeera nga otulaba olunaku olwaleero ne General Bijirwa Moses tugenda kukoma wano tujja kutandikira awo akuume atakuumira mpeera